Alright. Kati akatambi katambise mu butongole. Njero tegeze gwanga lyonna bana Uganda mwenna abali mu diaspora abatanategeera n'abategedde. Comrade munaffe bwe tukola emirimu gye gimu wano w'enkyukakyuka muganda affe Noah Mutwe bali babiri. Edi Mutwe ye already bamukwata ddali mu kkomera e Masaka. Yasoka kwatibwa Muhoozi Kanyarugaba n'amuteeka mu basement n'amubba emiggo n'amukola buli ekyetaaga n'amaana amusula n'amusindika mu kkomera e Masaka. Kati comrade waffe Noah Mutwe bwe tuba tukola emirimu gye gimu egy'okwogera ne ku lw'enkyukakyuka yawambiddwa okuva mu makaage abatamanya nga babajjidde mu motoka ezatabaddeko namba abamututte tetunnamanya wa waali ne tumanyi ne batekuba bamututte dda abeeko byabagamba kale atannamanya ngenda kutegeeza nti comrade Noah Mutwe yakwatiddwa yawambiddwa si yakwatiddwa yawambiddwa n'atwalibwa mu kifo ekitannategerekeka yonna gye bali mu mutugunyiza olwaleero y'ensonga lwaki muli abantu nti benyamivu mitima naye twongera okusabira comrade Noah Mutwe n'abalala era twongera naffe okwesabira n'abalala ne bannayuganda wabula buno obaka njala buyisaawo nga sinagenda ku information yaleero buli omu buulize bulungi nnyo bw'obanga olina okukkiriza mu mutima gwo nga wayingira enkyukakyuka ogimanyi bulungi nnyo njagala ompulirize bulungi nnyo ekintu kye tulimu olwaleero kansooke nkikunnyonnyole tuzze tubannyonnyola lunyi nti bayita revolution oba struggle nkiddamu tuzze kye bayita revolution oba struggle mulimu ebizibu bingi nnyo naye ebizibu ebyo tibyetaaga mu bantu ba mitima minafu oba bantu bakaaba njala okubajjukiza nti abantu bangi mu lutalo lw'ekinaana okugyako olutwa n'obote baafa ne Museveni kenyiri bamukubako hands down abantu bobona ne babatta n'atasigaza n'addamu n'asituka n'atambula bakomredi buli ekituukawo mu struggle oba omuntu bamukutte oba bamusse oba bakoze atya ng'olina okukkiriza kitwale nti mu revolution mbeeramu okufa mubeeramu okubonaabona mulimu abajja ottuuka mulimu abatajja ttuuka gwe kitwale nti buli muntu eno kintu gwe kituukako kiba kyamuwandiikibwako mu revolution kigenda kubeerawo gwasigadde gw'olina okusituka tutambule nabagamba tactic ya Museveni akozesa systems nyingi nnyo naye kyayagala okusinga okukola okumasitalingamu bakiyita kumenyaamenya muntu bakiyita kumenyaamenya muntu ng'akumenyaamenya emotional akumenyaamenya lwaki akumenyaamenya bwabanga Museveni akimanyi nti abantu bagenda okukwata abamanyi bulungi nnyo bonna alina access ebakwata mu lunaku lumu b'ennaku bbiri nkiddamu bwaba Museveni akimanyi nti alina access alina force esobola okukwata buli muntu yena gwayagadde list babalina teekawo ekibuuza lwaki abakwatira mu phases teekawo akabuuza kyetuyita question mark lwaki abakwatira mu phases oba lwaki abakwata mu process by process lwaki fire zireka ziri open ng'ate buli wantu wonna era obambega kubanga ekyakikola mu system ye ng'akimanyi nti abantu bangi muli banafu mitima tutya bw'akwata bali abana n'abateekayo abaliyo ye atwala obudde n'amanya kati njagala balumyamu wiiki eno oba omwezi guno n'akwata Edi Mutwe nembera ku social media okumala omwezi mulamba nga mukaaba musinda you already abaako breakinze ebera psychological torture abaako breakinze kati bwe mukaaba omwezi ogwo ba wiiki ezo nga muli ku comrade gwe bakutte ye nga kati mbalina ng'asooka bamuka break ka wiiki nga bbiri nga wayitawo wiiki bbiri n'ekitundu ng'addamu ng'akwatula nga muddamu kintu kyekimu ekyo kiba kikozesa kibeera mu process ebeera psychological torture mu method gyakosa process by process abakwatira mu process mubeera buli lunaku nga mulimu omutima no sooka weebuuze buli muntu bamanyi waabeera bamanyi yaani they can arrest and kidnap each and every person they need because they know where they stay lwaki abakwatira mu process
ayagala bateka mu psychological torture system ye ng'abakwata kona mukwata leero mumbeeraawo ng'abatulugunya mu nkola eyo kyemutannategeera n'abasomesa akakodi ako mukaveemu muganya okwebera ffenna tulumwa teri ataluma okulya bakyali baffe kituluma nnyo naye muganda wange singa bakwata omuntu n'ogwamu amaanyi Museveni aba akumaze kubanga kyayagala mutabani we kyayagala kyemunsabisizaako ekintu kiri eki mwayiginowalinze tweet za Muhoozi zonna zaakola and keep it up please keep it up muyiginowalinge tweet za Muhoozi toshiyalinga tokomentinga mulekabere ku Twitter yongere byayagala njalokobaza president obutaddamu nga bwasirikate obutadda Muhoozi mumuleka wandike kyayagala don't reply him don't share mumuleka wandike buli kyayagala era mwe balinyo mubalirira okukola ekintu ekyo kati wano wembagambira buli muntu gubagenda okukwata gubagenda okutokyalinga ekyo kiri mu nkola bakiteekateeka dda naye mmwe kye batukubisa kati batukubisa psychological torture system eya process ono mukwate lwaleero waisewo ekisatu okwata omulala tuza kutuuka mu campaign ngira bakyakwatayo omwomu nga tubeera ku ekyo buli agwamu essuubi n'alebala ye Museveni w'abaatwagala naye nkugamba ekigambo kimu wandikole ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza lwaki tekibadde kyangu nnyo okweexposinga Museveni ne sisitiimu ye okuva mu myaka gy'enkaaga okutuuka olwaleero tewali muntu yenna yavaayo kuexposinga Museveni okuva mu gy'enkaaga okutuuka olwaleero okujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu nammwe mbuuza lwaki Museveni mu myaka gy'enkaaga yattanga abantu nga teri akimanyi teri asobola mu exposinga mu myaka gy'ensanvu ngatta abantu okuvumisa Amin nga teri asobola ku exposinga Museveni mu myaka gy'ekinana ng'ali mu nsiko yattanga abantu nga yambala engoye za gavumenti y'Obote nga teri asobola mu exposinga n'abeera successful n'olwalira akola ekintu kyekimu abadde successful anti lutudde mutandise omwambula akitegedde bino byonna byakola si bipya bikadde lwakuba mbadde munnabitegeera kati mbitegedde obutemutandise leero abadde akozesa kye tuyita camouflage Museveni is good at camouflaging ku face akuwa kifaananyi kirala but inside akuwa kifaananyi kirala kubanga kyabadde akola kati mukitegedde bulungi nnyo olwaleero so nothing new to Museveni just abadde acamouflaginga nga temusobola mutegeera kati kino kyakola that's the true Museveni who has been hiding himself for almost 50 years without knowing him gwagamba akuteguni mpeddemu amaanyi muganda wange bakuba Museveni emundu batokosa Museveni emundu n'atuuka okwegayirira kayiira n'abala ne bajja ne bamukwatizaako okuwangula olutalo olwo waliwo abantu abaafa Museveni baatayogeranga nako nga baali banyolwanda bande babatiremu taboogerangako kati kansooke nkulaga ekino ekyo tokitegeera mu 1994 ffe twaliwo nga tuli bantu bakulu tutegeera omugenzi Frederick Rejema yakwata banene bagende Rwanda okulwa bamuttira mu kkubo yali top commander yennyini Museveni yasalawo ne bamutta otalwagenda maaso bamujjukira bujjukiza oluvannyuma kyenkugamba nti ekintu kyonna bwe kibaamu revolution omuntu bw'afa tusigala tugenda maaso yes abaatulumye buli lw'owikeninga kitegeeza yo omulaba we abaakufunyeeko ki abaakufunyeeko amaanyi kati njala kutegeeza muganda wange wandikola ekintu okulumya mundowozika nguyambe muyambe ekkiriza kibadde si kyangu nnyo okuexposinga Museveni ne system ye kati mube exposinze lwaki tosobola kuva eri kulwana na muntu abadde mu system emyaka 4 nga tomuyinaako information na data side of his regime. It is very, very, very impossible to fight a dictator who had stayed in power for 40 years nga abadde akipinze ku kaadi ze nga ziri covered bulungi nga Uganda batina mainstream media yayi holdinga amawulire yaga holdinga teri muntu ayogera n'abagenda mwekizairo from 1986 up to badde basirikanga tebogera. Nobody can come out and to tell the truth about Museveni until we twasiimwe ennyama tugamba no katujja twambali omusajja ono kiba kibe kati otegedde olwaleero amazima gali nti buli muntu yino okuvaayo tambule oyogere ensonga zino
kibadde kizibu nnyo okujjayo data erinene wa Museveni nti awamba atta atulugunya akola buli kimu naye olwaliro kiri ku mmeeza njala kubuuza gwe omuntu ali ebuzabuza ng'afukaana aba Museveni yateekawo kasoke kuze katono nnyo Museveni mmenyi w'amateeka yagana okugoberera amateeka dde wano ye wa violence bamukuba akalumo kinaana yalina okugenda mu kkooti Ssemogerere yagenda yo yakwata mundu n'agenda n'amenya amateeka